Embeera nga bwesobodde okubatenga etambula endongo nga bwesobodde okubatenga ekalu Uganda abategesi b'ebivulu abasinga basobodde okubatenga bawolekedde Tanzania okutegekerayo ebivulu mu mbeera nga bwesobodde okubatenga etambula era nga omu ku basajja basinze okubatenga baluwamba ebivulu bino omukulu gwa Tz Abitex omukulu w'ekikofiira ali mu nteekateeka kubatenga zayo ekivulu ku Boxing Day agamba nti baana bawala okuli Pislalisa ne mwana wala gwe Serena Bata agenda kubatenga adigiza abantu b'e Tanzania olw'embeera nti COVID wano eggwanga Uganda ebivulu biri ku down embeera nga bwetambudde kati omukulu wa Bitex y'omu ku badde basobodde okuba tebategesa ebivulu wadde nga Uganda ebivulu wadde tebiriyo naye Tanzania Abitex y'omu ku basobodde okuba bategesa ebivulu eby'enjawulo yatwalayo palaso abayimbi bannya yasobodde okubatenga abatwala agamba nga 26 omwaka guno gwennyini abantu b'e Tanzania ku Happiness Pub gyagenda okubatenga akikubye tusobodde okubatenga tugeko ne tumubuuza akadde kano mu ggwanga Uganda tewabeeyo bivulu kuddayo embeera enatambula etya over the weekend ino ekyabaddeyo kyabadde kya ttabbu nnyo omukulu gwe bayita Eddy Kenzo asobodde okubatenga yabadde Happiness Pub abatamanyi Happiness Pub eri mutukula mu No Man's Land ggwanga Uganda terindako buvunaanyizibwa oba Tanzania kati Happiness Pub awo eri era omukulu Eddy Kenzo yaliyo embeera nga basobola okubatenga etambula Eddy Kenzo kyali massive nnyo abantu balina ennyonta bava e Tanzania n'abava e Uganda ne beesanga ku No Man's Land kyali bwe kiti ebimu ku ebyo byalimu era waliwo omwana mulenzi mwana munna Masaka mu mutegeera wa Masaka Kids Africana bamuyita Prince atemera myaka egy'obukulu 5 gyokka y'omu ku basobola okuba tebakola performance ey'enjawulo mu bayimbi bonna basobola okubatenga bayimba ne Eddy Kenzo yamusinga engeri gy'asobola okubatenga akyemusaamu abantu abaali e Tanzania ne bagamba nti bano abaana betulaba bulijjo ku YouTube kayimba bwe kati akaana kano Aya basi ye mwana mulenzi we bamuyita Prince Masaka Kids Africana y'omu ku baana abato oyo asobodde okubatenga yagenze Tanzania kyebakoze bonna bavuddeyo nga bakkiriza ku bonna abayimbye bagambye Masaka tulina Prince yasobodde okubatenga akikuba mu mbeera yasobodde okubatenga etambula Eddy Kenzo nina asobola okubatenga akkiriza nti obwana bukuba kati embeera nga bweri omukulu gwe bayita Abitex kikofiira ayina enteekateeka okubatenga alumba side ze Tanzania eyo mutukula ku Happiness Pub tusobodde okubatenga tumubuuza enteekateeka enegera kubatenga etambula etya kikofiira wuno nekimenyo mwena baleke mujye baleko nesinga okubeera kuli teekateeka zaabwe nga oluusi oba oli awo bo bali bulungi tebeetaba kukola yamanyiire okukola ennaku zange enkulu 26 Desemba ngeri gekiri nti President Museveni akyagadde Uganda ye nzisigenda kugumiikiriza kufa bwako n'amabanja abatuli mu bulago nze ngenda kugenda Tanzania gyengenda okukolera ku booda ku No Man's Land gy'otegese ekivulu awo wengenda okubeera osala busazi ebigere 15 ng'oli Tanzania era gyengenda okukolera n'abayimbi bonna abasinze okwokya omwaka guno era ebivu ennaku ziri 2 na Bata ne Pislalisa ng'aberekeddwako abayimbi bonna abalungi olwo ate 31 buli muyimbi yenna eyayiitinga mu coronavirus emyaka 2 bonna abakuba oluyimba lutunze bonna bajja kubeegattako ate bayugumya 31 mu kikeesa ky'omwaka 2 ndowooza owulidde ye mukulu Abitex kikofiira ebintu by'endongo bino abimanyi mu nsonga zonna agambye embeera nga bwesobodde okubatenga etambula Tanzania kati gye balina okubatenga bajja akawogo embeera esobola okubatenga etambula paka we banaggulirawo ategeeza nti baana bawala Serena Bata ne Pislalisa bayinawo 31 ayinawo abakuba mu COVID bonna buli muyimbi eyakuba gamba nti bamudula bakididi bonna buli muyimbi yakuba mu lockdown nga yavaayo mu lockdown gwabaleetedde Abitex era nga beebuuza nti ensonga zonna agambye
zikyali Tanzania kati kakati essaawa zino omuntu olina okuyiiya tosobola kufiira mu nnyumba ng'olina promota olina okuyiiya promota muntu ateeka abantu ekintu n'akiporomotinga n'akiguza abantu ne bakola ki ne bakigula abantu bose boyina masiini ne bagenda enabugabo omukadde kati tutulina nsonga lwaki tetugenda Tanzania naye Tanzania eggwanga baaligula ngate ffe tebanaba kutukula so ng'ate obulwadde tebugenda kuvaawo nkya ensonga lwaki tugenze Tanzania olw'ensonga nti buggule emirimu gitambula Kenzo yabaddeyo mwamulayo bye yakikubye bayisigana yaliyo lutalo yaliyo n'abalala bakyagendayo gye tugenda okuddukira tetugenda kufiika mabanja mu mayumba nga tetusobola okuyiiya ne tukola Tanzania waggule omuwulidde Abitex ye bw'ategeezezza era agambye nti abaana b'obuwala bayiramu mu kibiina bakyali babiri bokka era abawala babiri essaawa zino nina Peace Larissa yakuyimbira Land Road namba emu n'akuyimbira n'ebisenge ng'ali ne Serena Bata nina abayimbi babiri era saagala kwongerako kubanga omuyimbi tapromoting twabadde tumanyi Nina Rose naye wamusayinize kuba ali mu mbeera yakubanga talina kibiina Nina Rose ye twakoze naye oluyimba bayita Gwantama era otambula bulungi naye naye mu concert eyo naye nga tetali under Abitex Promotions ndowooza owulidde ensonga zonna tumubuuzizza nti akadde kano wonna bogeze Tanzania abali boogera Luswayiri onaasobola okuba ate nga Oluswayiri olutegeera Abitex ategeezezza bw'ati kakati essaawa zino omuntu olina okuyiiya tosobola kufiira mu nnyumba ng'olina promota olina okuyiiya promota kakati engeri gye twawuliranga ennyimba z'abazaire ezawiro longomba abakofi olumidde bawiro longomba abakofi baloketo nga tetuwulira lulimi naye nga tudigidde omuziki gwabwe era n'abatanzania nabo banyumira ennyimba zaffe bali tebawulira ne badigida muziki era ennyimba zaffe bulijjo babeereyo nga bawulira Abitex era tebakkiriza nti ddala ngenda kwezera kivulu ewaabwe banyumiddwa nnyo basanyuse nnyo okuba nti Abitex tebawulira mu kyepukulu mu nkuuka mu masaza ate abategekedde ekivulu kuba ebivulu ebiri tebibeerayo nnyo kiri awo era ku luno bagenda kulaba ku nteekateeka etali ya bulijjo ate okimanyi ekigambo Abitex kitegeeza kintu kitali kya buli ndowooza owulidde sobodde okuba ate nga nfunyemu ku bayimbi abali emutukula okutubulya ku mbeera y'emutukula bayisizza mbwe ntya ono nno bamuyita Pilot Isima emutukula ye muyimbi yekka aliyo agamba bw'ati amanya nze Kigundu Isima Pilot Isima ndi muyimbi era ndi kansala omuntu eyankolera akalulu ako okusinga yali Kyagulanyi namba emu n'abanika Uganda kubanga ekyamazima okasukanye ekintu waggulu era amaze bantegeera yesebo emutukula eyo mazeyo bbanga ki emutukula mazeyo bbanga naye kuba gyenzaaliddwa mwana nzaala w'emutukula before ki ebisinga emutukula bye bakolamu ebivulu ebifo ebisinga okuba ebirungi era ebyamaanyi happiness ne Queens efo ebiri nga Horizon Pub waliyo Half London yes ye mukulu oyo omu ku bayimbi abali eyo bo tebazikizangamu wadde n'akamu ategeezeza ku kifo kino abasinga okuba ate nga badigirirawo kya mukulu gwe bayita Oben agamba bw'ati kati kyembuuza wano ku Happiness Pub ekifo kyo kiri mu No Man's Land ekifo ekyo kiri ku side ye Tanzania naye nga kitandika ku No Man's Land ne kiyingire Tanzania naye tekyasinza okukwata omubabiro omuntu okutegeka ekivulu yeetaaga agendera mu mitendera ky'okutegekayo ekivulu Tanzania okutegeka ekivulu okusinga ona kwogera na director wa director ebisigadde byonna yabikolako ebya security director n'ebyetagisa ebirala director wa Happiness Mr. Ombeni yes ekifo ekyo bakipangisa wakati wa ssente nga mmeka olowooza ekifo ekyo bakipangisa okusinziira n'engeri gye mutegeeraganyeemu kubanga oba oli awayinza okuba ssente z'okupangisa mu nnaku enkulu n'ez'ennaku enjeru zibeera zawukana kiba mu ntegeeragana ya director ebivulu byo bisigadde ddala nga bikubwa era nga bitambula kannabwala Happiness Motel ebivulu bingi nnyo ebikubwa bayimbi bangi nnyo ab'amaanyi abazze era nga tewali n'omu atataaganyizibwa abayimbi bajja bamaze obbakebera era ne certificates zaabwe babeera bazirina eza covid era bayingira mu mitendera mituufu naye nga bayimbira Tanzania tebayimbira Uganda bayimbira Tanzania Happiness ku No Man's Land No Man's Land sobola na muntu agivunanyizibwako era yensonga lwaki ekigambo kiri No Man's Land okujjako bw'ogisomoka nodde Uganda eba egivunanyizibwako osomoka nodde Tanzania eba egivunanyizibwako aya basi ayaya ye bwana mlezi Pilot Isima mwana mlezi Riyoke naye gyali muyimbi we Tanzania gyali emutukula naye gyakikubira mpola nno nga bw'ogiwulidde abali mu lockdown abagamba nti Uganda bo mukulu Abitex
n'abategesi ab'enjawulo basobodde okuba ate nga bo bategekeddeeyo over the weekend. Eddy Sabusuza ategeddeko nti omukulu Masiko eyabadde ali mu nteekateeka eyo, omukulu wa Homeland tavangayo disco yagiteeka eyo Tanzania, ono gwe bayita Dombolo yonna yagiteeka eyo disco. Embeera nga bwetambudde, omukulu Hassan Nduga yategezaako naye agenda kubeerayo ku Horizon Pub nga 10 omwezi guno gwennyini 10 agenda kubeera ne MC Michael, ate nga 9 Independence agenda kubeera Namirembe ku Kalinaawo mu nteekateeka yonna. MC Michael ayaya yembeera bwetambula kubanga eno